muwulize video eno yawala tugenda gikwata mpola mpola. Okusookera ddala njala kusooka kusaba mwenna bannayuganda abakola omulimu gw'okusaasaanya obutambi buno. Njala sooka obebaza mwenna ng'oli munnayuganda osala video eno oba ogirikoodinga okozesa screen recording oba okwata video era n'ogitemaatema n'ogisasanya ku social media. Njala okubaza nnyo omulimu gw'okola ogw'amaanyi. Bwe mukola ekintu kino muba mujjawo obulimba bw'abantu boolesa nti gundi yayogedde bwati naye nga tonnakyogerako. Kati njala bebaza nnyo nti mumuwa reference nti eno video yali lunaku gundi ebintu byayogedde bye bino na bino okujjawo obulimba abantu bakozesa kubanga tugenzo kizuula nti abasajja bano bakozesa obulimba bungi nnyo ne bajja bateekawo ki story nga tonnakyogerako. Kati video gye ziri ku mutimbagano kamwenda basala mu video zino ne muziteeka ku TikTok ne muziteeka ku Facebook mbaagala nnyo balikola omulimu ogwo n'okuzisaasaanya ate namwe bazisaasaanya mu WhatsApp groups abasaasaanya ku tutabasanya wonna mbaagala nnyo n'abali ku TikTok naye mbaagala nnyo balikola mulimu ogwo. Kale mwe balikola mulimu ogwo entasiima ebulagiwa. Era njagala munkolere ekintu kyekyo mu video ya leero njagala muginsalire wenkugamba okugisala woosala wekugamba okusala woosala mugiru posting ku social media platform zonna nga tugenda mu maaso okuba nti twejjako enkwezenge. Njala tandika olwaleero ngenda kubeera nafuna akalowoozo nfune n'ekiggula lugi then tulyoke tutandika video ya leero. Naye mu kutandika okw'olwaleero akalowoozo ka leero kagenda kuva mu lugero olugamba nti okwerinda si buti ensalafu etambula egaludde. Ngenda basa mwenna bannayuganda abalina omutima ogulumirwa okukyusa eggwanga Uganda. Tuli mu kalowoozo okukyusa eggwanga tekyetaaga abantu bangi kubanga ngenza okunoonyereza okukola okunoonyereza nga abantu abasinga obungi emitima gyabwe minafu nnyo. Gitya abantu abasinga obungi bonna balowooleza nnyo mu nsimbi okusinga eggwanga lyabwe nti bamuwa akakadde namu bukadde bubiri oba ne bamuwa ebitole by'emmere kitegeeza ye ensi yagiwaddeyo. Mu Uganda mulimu ebika by'abantu bingi naye bwe tuba nga tudiringa n'abantu ng'asobola okugenda ku mukolo ne yeetikka emmere nga ye kimuleese kugunjubana na mmere ne yeetikka emmere oba yeetisse ennyama oba yeetisse muceere kitegeeza oyo omuntu oyo entegeera ye eba ediringa mu kuntu yakwetikka mmere ku mikolo. Bwe tuba tulina omuntu nga ye endowooza ye ku ssente tabaako kyakola kitegeeza nti bwe baba nanga basinza okugaba ssente kitegeeza tetugenda sigaza muntu n'omu kubanga bano abasajja n'abakazi be tulina mu Uganda basinga obungi endowooza yaabwe erabika kati abasinga obungi endowooza yaabwe ekwatagana ku byakulya na nsimbi. Kati ffe abalina endowooza y'okulumirira eggwanga ng'obwongo bwo tobufokasinze kufuna ssente tofokasinze kufuna kifo kyonna tofokasinze kugujubana na kulya mmere ku mikolo kiba kitegeeza tugenda kukwatagana. Abaganda bagamba nti amamesa amaagi tegeesimira bunnya. Nsuubira nti bwe tubeera abangi twandibadde tukola omulimu omunene naye ate tugenze okize bwe tubeera abangi ennyo mbeeramu enkwezenge. Kati wano we ngenda okuva mu kalowoozo kale mbategeeze nti amamesa amangi tegeesimira bunnya. Lwaki? Abaganda baakiraba nti bwe mubeera abangi ennyo abantu babeera n'ebirowoozo byanjawulo n'ebigendera byanjawulo mu kalowoozo kaaliro. Njagala okusooka okubaza Abaganda baffe tukoze emirimu gy'okutambuza struggle eno n'okutambuza ensonga z'Obwakabaka bwa Buganda naddala nga tutaasobola obulambu bwa Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda mwebale nnyo mwebaliire ddala. Tuzze tulwana entalo zino okuva lwe zaatandikira ebigambo bingi byogeddwa naye ffe tebitukwata kubanga bw'obanga ozze mu ntalo kiba kitegeeza olina okugumira buli kimu ekirimu. Kanjala bategeeza mugende ku buli social media platform waliwo ekintu kye mutaategeera kye tubadde tubagamba nga temukitegeera bulungi. Abasajja ba National Robbers Movement n'abasajja ba mafia bali emengo baali bazimbye ekintu kimu ndatandikira kansoke nkibategeeze. Omuntu ajja n'agulawo TikTok account ng'ataddeko ebifaananyi bya Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ebya Kabaka naye nga wa NRM oba wa NRM Soma oba wa MK Project. Omuntu ajja n'agulawo Facebook account n'ateekako ebifaananyi bya Kyagulanyi oba bya Ssaabasajja Kabaka naye nga wa NRM wa MK Project oba wa NRM Soma. Kati nga bamixinga information atekako information protectinga NRM natekako information evuma Kyagulanyi ate oluvannyuma olanga kyebyo kutte bulungi natekako information ewana Kyagulanyi. Mwegendereze nnyo abasajja bazimba platform all along bazibadde bazimba platform nga bazizimbira ku content waffe bazizimbira ku content wa Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ng'ekigendera kyabwe kituufu nti babadde bazimba platform zino nga bayina ekigendera kyabwe. Bwe twavuddeyo okuba project eyo gye mwalabe gye twakubye buli omu n'asaasaana nze kino ndakifunyemu ekyokulabirako kimu. Tubadde twolekedde omulimu omunene nnyo okunoonya ani mu kukyusa eggwanga n'okutaasa Obuganda. Tubadde tufunye obuzibu nga tubadde tutandise okwola emiyiri nga tetumanya ani ne project eno bwe twagikubye yajjeyo buli kiyenje kyonna kibadde kyekweka n'okutulaga nti baagala ensi kumbe bana basinga obungi baasasulwa
abasinga obungi babitole ba mmere abasinga obungi bendowooza yaabwe balowooza ku kintu kimu nsimbi kati mwategedde bulungi ani yaani bw'olaba omuntu nga postinga ekintu kyonna kiri ku Robert Kyagulanyi Ssentamu genda ku profile yo bw'osanga kuliko Robert Kyagulanyi Ssentamu oba kuliko ebintu bya Nuupu manya nti ezo zimu ku nkwezi ezasindikibwa okuzimba platform nga bakozesa Robert Kyagulanyi Ssentamu ninga tebamwagala ekyo mukitegeere bulungi nnyo njagadde kibategeeza tetwakubi mukubi project wabula twajjeeyo ne platform ezibadde zituzimbibwamu aba national platform abenkyukakyuka bipopoa nga weeziri platform ezo mwazire bulungi nnyo zibadde ku Facebook ziri ku TikTok n'abantu abalowoleza mu kuli bitule by'emmere so njera bagamba nti okwerinda si buti ensalafu etambula egaludde toddamu kubeera ku buli platform yonna nga teprotectinga nkyukakyuka platform yonna nga teprotectinga bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka na bintu biri mu Buganda oyo toddamu kumugoberera era mu blocking kubanga tulina ekintu kimu tuzudde nti abantu bangi badde batwekwesemu naye ng'obwongo bwawe bwa nsimbi kwagala nsimbi ebisika tebaagala bimanya kati njalaga bategera mu kalowoozo ka leero si buli lubibi lwa bugi nti ebeera mpolwe abantu bangi batwekwesemu naye nga balina ebigendero bye badde baagala era mwabalabe nti bwe twakubye project eno bangi bonna baavuddeyo kale njala bategeeza mu nsonga eyo nti ensonga ezo muzetegereze bulungi nnyo tulyoke tugende mu maaso kekabadde akalowoozo ka leero okwebeeramu kintu kikulu nnyo kati tugenze ku kigula lugi kya leero then tulyoke tuteeke bulungi ensonga zino nga bwe zirina okubeera mu kigula lugi kya leero kigenda kubeera kikakalimukko era kansule nti omuntu alina 0.05 GB RAM tojja kutegeera kigula lugi kino naye ng'ate njagala okitegeere bulungi nnyo tutandise tutya tutandise bwe tuti nti amazina g'enkima ndoza mugamanyi bage bayita monkey dance mu byobufuzi bw'oba toyagala mukira gwa nkima gukooneko kiba kitegeeza nti gwe byobufuzi biveemu mu byobufuzi tukozesa enkola emu nti byobufuzi kuba kulabangana mu kamwa asinga okulaba munne mu kamwa kiba kitegeeza nti yaba awangudde oba asinga munne ensumika yaba akoze eki yaba awangudde kati ebiseera bisinga abantu bangi nnyo bagenda ne bayingira mu byobufuzi ng'ate balina okutya mu bintu byonna ebikubakolebwako kitegeeza nti bw'obeera mu byobufuzi oyina okwogera statement ate suubira nti waliwo agenda ogiddamu tagenda giddamu nga gwe bw'oyagala ajja giddamu nga gwe bw'olowooza kati statement gy'okoze bw'anaagiddamu suubira nti naawe ojja muddamu naye gw'ozzeemu ategeera oba tategeera kati mu mazina g'enkima muno tula ebintu bingi nnyo era we wagenda okuva ekigula lugi ky'olwaleero njagadde obbagamba nti mu mazina g'enkima gano olwaleero kiwe tuli twogera ebigambo bingi nnyo ne tukyusa ebigambo bingi nnyo abasinga obungi nga bino omutima omunafu oyinza n'okwagala okukaaba naye ffe abaaguma munnanga ogwo si mulimu oba si kutiisibwatiisibwa olw'ensonga tukimanyi nti enkola yonna ekolebwa mu byobufuzi omuntu ne bwakukola kyayagala agenda olw'ensonga nti yenkola eriwo naye omuntu yenna ali eyo nga gw'osuubira nti okolako omuntu effujjo nga tagenda kukolako ffujjo kitegeeza nti oba okoze eki oba oyidde mu byobufuzi asirika teyejjusa ayogera yejjusa oluvannyuma nkidda mu byobufuzi atayogera teyejjusa wabula ayogera ekintu kyonna ekikubaako tewejjusa kubanga mu democratic elections oba mu democratic countries ekintu kyonna ekikolebwa mu byobufuzi kisigala kya byabufuzi mu byobufuzi mubeeramu blackmail mu byobufuzi mubeeramu divide and rule mu byobufuzi mubeeramu okutta mubeeramu okulimba n'okuwaayira kati mukitegedde bulungi nnyo kati tulaba ebintu bingi ebibeera bigenda ku social media nga boogera ebigambo bingi naye ffe tujja bagamba ekigambo kimu buli muntu muleke ayogere kyayogera essaawa egenda tutuuka okwawula ekitakambaga wakati w'eppera n'entula era ojja kutegeera ani yaani mu mbeera gye tunaagenda kubanga tukizudde nti abantu bangi nnyo bakozesa obutamanya bwabwe ne babufuula okumanya kw'abantu abalala ate abantu abalala befudde tebamanyi nnyo tugenza okubazula ng'okumanya kwabwe kutono nnyo ku nsonga ezimu kale n'olw'ensonga eyo twagadde okutegeeza nti bw'obanga tosobola mazina ga nkima togeeteekamu ate nze bwe nali nzija mu struggle nabagamba ekigambo kimu nti omuntu yenna ng'oli mu byabufuzi oba oyingidde ensonga yonna ey'okwogera kitegere nti eri abagenda okuddamu naye agenda okuddamu yategedde bye wayogedde oba gwe yayogedde wabitegedde kyogenda omuddamu aki nakitegeera oba tajja kitegeera awo tuyimiridde bw'obanga olina omutima omutono teweetaba mu byabufuzi era kyovula nti abalina emitima emitono gye bakozesa sisitimu yakuwemula sisitimu gye bakozesa yakuwemula nalowooza nti bw'anaakuwemula alina kyagenda okuggyako nedda buli muntu asobola okuwemula buli muntu asobola okuvuma naye gw'ovumye anaatwala ky'omuvumye oba bw'onoomuvuma olowooza onoofuna ky'oyagala ebintu bijja kukola kajjala bbaga buli muntu yenna yeetaba mu mazina g'enkima nga byabufuzi suubira nti ojja kufuna ky'oyagala nga bwe mbagamba bulijjo nti nze mu bulamu obwange sirwana ntalo na mukazi byabufuzi ekyo kibagambidde ebbanga ddene nnyo sirwana ntalo za byabufuzi n'abakazi
kati gwe omukyala ali eyo ng'oyina olutalo lw'oyagala okunteekako ku Lumbuye omala biseera kuba sigenda kuddamu kubanga si buli muntu nijja muddamu olw'ensonga nti bw'oba otambula olugendo n'osanga embwa nga zikuboggolera tojja kulonda mayinja zonna ozikuba kubanga ojja tutuuka nga obudde bukoze eki ng'obudde buwedde bukugenzeeko kale ekyo kibadde ekigula lugikyaliro kati njagala tutambuze vidiyo eno sharinga vidiyo tutandike buli muntu olina share button ekuwa abantu 10 nekozesaako 9 emoji sharinge ogiteeke ku account yo egende live ku account yo abatasobola ku accessinga page eno bajja kusobola okulaba ki bajja kusobola okola ki okulaba vidiyo eno kati njala tutandika empola mpola olwaliro vidiyo ntugikwate bulungi nnyo era nga njala kusooka mu mpitire akabinja ka NRM propagandalist konna akali ku social media konna kajja bulungi nnyo waliwo njagala mutandika muganda nga ayozi perezi akakolege Sudani n'abantu abalamwe n'abali ku TikTok abasobola okusala mu video zino njala mukasale mu kawereze ba NRM propagandalist nabo abafuna following nga bajijja ku Robert Kyagulanyi Center mu national platform nga abadde befude tebakyuka kumbe misege njagala mbaselemu akatunumba kanokokka mukateekeyo dedebira mujja kubisalamu anja kusaba mukulu mukyalo Olivia Katende ayozi perezi kakolege Sudani n'abantu abalaba basobola okusalamu ebintu bino musalemu akanyobero kanokokka wengendo okulagira abantu bano nti obusiru bayonka buyonke nenga ate negoyonse atekedde okubanga musiru kubanga bwoyonka omusiru nawo sigalo oli musiru kati wano wenjagala okuva ekisokera ddala fe abatandise project yone jikoba twakubye muyimbi twakubye project eyabadde egenda against our president n'enkyukakyuka kyekisokera njala kola disclaimer twakubye muyimbi twakubye project eyabadde enteeketeeke okumala emyaka 3 mbega gyeteekebwa gye twakubye tetunakubako muyimbi era buli muntu wadde bokola kyayagala fe twakubye project nkiddamu twakubye project eyabadde egenda okusanya Robert Kyagulanyi Center n'okusanyawo enkyukakyuka gye twakubye project tetunakuba kuba muyimbi kubanga amu tetuli interested mu music mukitegedde bulungi kati njala sooka okusangulawo obulimba buno wammanga tulyoke tugende era kansubire nti aba NRM bonna ababadde mu bintu bino batuuse bulungi nnyo kansubire nti aba NRM ababadde mu propaganda ono mutuuse bulungi nnyo wenjagala tutandikire olwaliro musaliremu akantu kano alright ekisokera ddala ndudde ku social media kuno okumala emyaka nga nze ndi active njogera mazeko emyaka gigenda mu 5 njogedde ebigambo bingi nnyo nkoze video nyingi gyeziri sideritinga ngayo video neji ne mu video zange gyeziri statement buli gyenkola enkakatako era ngimanyi kati njagala buli wa NRM n'abaze nga bayita bakyukakyuka abakoze video oba bakoze ebintu binali bamumanyi njagala okusooka okubagamba ekigambo kimu kansokendo zantulena bulungi okubebaza bulijjo nkibagamba nti omuntu okutunda omuntu nga tukimanyi bwabutamanya kyetuyita promotion oba kyetuyita advertisement kyabeeyi nnyo promoting omuntu naye okuva lwetwayingira mu lutalo lw'okubba project yabadde esula Kyagulanyi buli woyita ku social media wonna osangawo erinnya Lumbuye amanyi ayogera atamanyi ayogera eyazuukusejja ayogera n'atakimanyi ayogera n'emirambo egyali gyafedde nagyo gyogera kati njagala sooka bategeeza edda ennyo mu kyale waffe Emitiyana wali ettanda mu Kiwambya bwe twagenda mu kyalo nga nvudde mu kibuga bantola mu kyalo ng'omuvubuka okukunzija mwamu waggali twalimanga tumala okulima jjajja natugamba mugende mwesakire netugenda okusaka netulimanga twalimanga netusaka ne batuwa bunaabagooca obuto buno netubukuza naye bunaabagooca bwe twabuzimbiranga ebiyumba bimubira osanga kafukudde kati nga kyetulina okukola okukasitopinga okufukula kwe kugula ekyo twayinanga abasajja ku kyala bakolanga omulimu ogwo abaalaawanga babayitanga balaawi nga balaawo bunaabagooca ogwo nga bayina n'ebikwanso oba bafuna oluwagiro lw'eggaali n'akwata ekikwanso n'akikwata n'akiyisa mu nnyindo n'akiteekamu wano wakati kati gwe bw'osanga omusajja omukulu ng'alina ekyuma mu nnyindo ng'ali ku social media kuno akola byayagala eyombizzi nkiddamu bw'osanga omuntu yenna nga musajja mukulu munnayuganda alina ekyuma mu nnyindo eba mbizzi suubira biva mu mbizzi tebiba birungi nnyo kyenjagala kusooka obategeeza bw'osanga omukazi yenna ng'ali mu politics naye nga yeeyerusa
nga wabigondo gondo wabigondo gondo nga kanamundaji katugabo walinganga engo nga naye wabigondo gondo nga naye akola live ali ku TikTok bali ku Facebook manya nti ekyayo kya face yo kacyayo kya n'obwongo agamba gondo golamule yali omuddugavu nga afuuse wa pinki wa bulaka n'obwongo bwafuuka wa pinki wa bulaka tebategeera abantu bali ku social media nga mbizi zatekebimu mu mutwe abantu bali ku social media beyerusa ne bafuuka ne bava mu kweruka ne bafuuka ba brown ba magondo ba pinki kati subira n'obwongo abayagocha baabayo kya obwongo kati bwosanga omuntu nga ali ku social media kitegeere nti abantu bangi basiru era otetugenda kulwawo kati jana tugenda ku video eyandese nga nsoko okusangula obulimba ekisookera ddala bwe najja naye kuwa project mwasaba evidence nenjibawa evidence yafuuse buli omu n'atandika kati njala sooka balaga abantu bano aba NRM mwetegera yaabwe nti ntono nnyo ate tebategeera ekisookera ddala amanya gange nze Lumbuye Fred kyekisooka ekyokubiri sirina namba ya simu yonna ya Uganda ekyokusatu ngenda kuweza emyaka 6 nga ndi wano ttake ekyokuna sirina account number yonna mu ggwanga lya ttake oba mu nsi yonna sirina account mu Uganda mu banka yonna mu Uganda sirina ya account kyenji badde njagadde mbasooke mbawo ekintu kino amanya gange nze Lumbuye Fred agali ku ndagamuntu agali mu passport ekyokubiri sirina namba ya simu yonna mu Uganda nine namba ya ttake maze emyaka gigenda mu 6 nga ndi wano ttake sirina ko Uganda ekyokubiri sirina account mu banka ya Uganda ate sirina account wano ttake lwaki ebintu bino sibirina bwe nali nyingira struggle namanya biki ebiyinza okubaamu bakutrackingira ku bintu bingi nnyo n'ensooka ebintu emu n'ebyejjako obutaba nabyo okwewala emirobolo egiyinza okubeerawo kati bwe nazze n'enjabya ekintu abantu ate bagenze okukola vulugu omanyi nali mu propagandalist baayo tebategeera temala kulowooza nga bagenda okukola ekintu kino bwe nazze nemba wa account details za project nenjikuba bulungi zino za account details nga bwe zabadde muzire bulungi nnyo kuba nazipostinze mwazire bulungi nnyo za account details mwenna abafuna sente mu banka oba abalina paychecks oba abalina account vouchers mufuna okujja ku sente ngera soka bajukiza nti account number mu Uganda account number zibera za namba 10 account number mu Uganda ebera ya namba 10 nchiddamu account number mu Uganda ebera namba 10 kyekisookera ddala ekyokubiri account number bwebanga ya namba 10 amanya agaliko n'ennyinigo biba bikola ki babifaanagana kati bano bwe nabalaze details eza project gye nakubye baavuddeyo ne bakola deposit slip ta Lumbuye nga ate n'obusiri bayina eno gye nabawadde eya project yabadde ngenda kuza omwezi 10 ogw'omusanvu omwaka 2023 bona bone bakola ngenda kuza omwezi 10 ogw'omusanvu 2023 ne bagiteekayo bulungi nnyo kati bagitadde eyo beerabidde ebintu bino wammanga 1 kasooka gye balaga gye baakoze yiyo bulungi nnyo gye baakoze ng'amaze giduplicating kati kye beerabidde bagambye bati account number yaabwe erina enamba 16 kyokka nga account entufu mu Uganda ene namba 10 account entufu ene namba 10 era yeno wano ene namba 10 yubo gye balesa ba NRM ba propagandalist balesa ya 16 digits ya namba 16 kati eyabwe yaleseyo space batandikide no maaso ne balekayo space ya namba 6 ndoza mugira bulungi nnyo eno box 6 obutajuziddwamu ogiraba eno box 6 obutajuziddwamu eno obox wonna 10 bonna bwajuziddwa bulungi nnyo okujuzamu enamba kati ekirala nzamanya gange sinze Lumbuye Fred Kajubi bano bawandiise Lumbuye Fred Kajubi nzamanya gange nze Lumbuye Fred period ekisookera ddala sirina namba ya simu yonna mu Uganda kati bataddeko ne namba y'essimu njagala omuntu alina wano enamba y'essimu ng'oli Uganda onkubire ku namba eno owandike wano message njagala okuba enamba eno omayi bala abasajja eri 076 14
782. Alright. Njagala omuntu yenna ali wano akube enamba eno. Omanyi bano abasajja mu propaganda gwe bakola balowooza tetutegeera. Kampandike enamba eno 0761 400 782. Enamba eyo muginkubireko mumpe answer and kansoke ngipininge. Erazewa. Njagala kupininga enamba eno naye erabikedduse. Munoonyeze ku nnamba eyo kuba tetundaba tukyaliwo twagala kukwata bana basajja ba NRM. Munoonyeze ku nnamba eyo gye mbatereddeko. Edduse. Yino. Kangipininga alright. Njagala omuntu akubire ku nnamba eyo awule kyemugamba. Yenere ku kadi y'abano ba NRM propagandalist yiye nnamba. Nze voucher gye nabawa tekuliko nnamba yiye nnamba. Nze sina nnamba simu ya Uganda. Yiyo. Nze sina nnamba ya Uganda. Yiye nnamba y'essimu. Yiyo. Nze sina account number mu Uganda. Mugiraba? Ye namba gye batandeko sina account number mu Uganda, sina namba ya simu mu Uganda. Amanya gange nze Lumbuye Fred. So si Lumbuye Fred Kajubi. Zo mutegedde buno. Tebai kwata mu network munkubire namba eyo. Tetunatandika. Kweri yiyo mugikube. Yiyo kweri ngipininze. Mwaenda muzanye nange. Njagala babereko bonna nga bakipostinze bonna babereko. Naye Grace agambye kweri mugikube. Omaye onagaye teriiko. Ndoza mukira bulungi nnyo. Muli basiru nnyo. Abasajja ba NRM bwe basasudde muli basiru nze temusobola ndi one money army. TV zonna zaayogedde ekigambo, radio zoogedde, babloga, bakibo n'abasindise buli kabizi konna omuntu omulwanyisa omuntu omuli abantu ng'ebikumi 5 mulwanyisa omuntu omu. Kati njagala mudde mu postinge gye mwapostinze. Mudde mu postinge. Nze musobola okukolako blackmail propaganda, it is impossible. Tekisoboka. Wano temwindi entegera ya mwenfunda nnyo. Account number mu Uganda za 10 digits. Mwafulumiza ka slip nga ka 16 digits. Ate mwakajuza mukava kati. Chovona ati muli basiru nnyo olina jana postinga natula bulungi nnyo agamba nenza sigenda banenya kubanga muli frustrated. Baba sindiko kola ekitunga temanyi kye mugenda kola. Mukitegedde bulungi. Enamba yiyo mugikube ku mumbuli bakweri. So mbaddamu ku bintu byabakoze one sirina account mu Uganda. Sirina namba ya simu amanya gange nze Lumbuye Fred. So si Lumbuye Fred Kajubi no. Maze myaka ejigena mukaaga ettake sidanga Uganda. Ekyokubiri sirina passport ya Uganda. Yoseri yanyima passport ya Uganda, sina passport ya Uganda kubanga nagezaako enfunda ezo bangamba erinnya Lumbuye Fred nsobola kufuna passport mu Uganda. So kati natambula nzira luddawa oba najja mu Uganda nga mpitawa. Oyinza okulinnya nnyo nga tulina passport. Mumbagambe aganti Lumbuye yakoma Uganda oyinza okulinnya nnyo nga tulina passport. Oyinza okulinnya nnyo nga tulina passport. It is impossible. Kati mwabawuliriza abantu sajja ba NRM mukimanye nti bana ba NRM balemeddwa tebalina kye basobola kukola bali ku muntu omu atenze mbeesobolera. Full package buli kimu nkina nina omutwe nina amagulu nina n'amaaso ate nsobola okweyogerera. Mukebere n'amanya agali registered bwe banga mweri. Mukebere n'amanya agali registered mu namba eno. Kati ono propaganda mugwa akoze blackmail ono tandya bakulu munonye yekirala then tuleke tugende mu maaso kubanga nzaawo siriwo mutegedde bulungi nnyo. So page yake gibafulumiza yonna onfuka twagala genda bulungi nnyo ku information eyatulese kubanga tulina ebyokukola bingi nnyo. Alright. Tutandise tutya. Ndoza tandike bwe tuti. Ndoza kansubire nti wasanya kalu Charles Peter Mayiga otuso olwalero naye ndowooza njala otegeeza Obuganda bonna nti nga bwe najja ne mbalambulira ensonga nti wasanya kalu Charles Peter Mayiga olwamala okwerayiza ku bukulembeze nti atute ofiisi ate n'amala n'abinyiika mu nsuwa n'adduka. Omwami ono ntegeezeddwako nti yagenze wabwe Tanzania
ayinza okuba yasokedde Pemba oba yagenze Sumbawanga ku basawo be Abaganda akasawo ba Tanzania nga yagala kuddamu kuwunika Baganda naye mukulu omaze wiki 2 plus nga toli mu Buganda wadduka emisinde era ntegezeddwako nti either oba toli Pemba oli Sumbawanga abamanye Tanzania ebitundu bine bibiri siryangu nnyo mu bintu by'okuloga kati wasanya bw'oba wagenze kuloga Ssaabasajja Kabaka n'Abaganda weerimba ogenda kumala nga weeroze wekka so njagala otegeeza Abaganda nti akasajja olumala okwerayiza ne kadduka emisinde ne kagenda kati wano wenjagala tuve mu video ya leero tugende ku nsonga endala tubagamba ebigambo bingi nnyo nga temuwulira Ssaabasajja Kabaka yabagamba muwambe nga mugamba oba muwoosabuusa mu Buganda Ssaabasajja Kabaka yasingamu amaanyi naye bw'olaba ng'enkweze nga basajja abaakabano batandise omusiba nga tasobola kuyita mu kkubo nga ne Museveni ayitawo nga ne Museveni tannava gy'alaga ne basiba Kabaka mujja tegeera nti ensi eriko bikokojjo kana akatambi mwakalabyeko naye njagala sooka kabazannyira mulyoke mutegeere ekituufu ekiri mu Buganda mujja kutegeera ensi nga bwetambula njagala sooka bazannyira katambi kana batannakalabako mujja tegeera ebigambo ebiri mu Buganda njagala sooka bazannyira katambi kano then mulyoke mutegeere ebizibu ebiri mu Buganda na biki Ssaabasajja Kabaka byayitamu katambi kali ludda wa tugende mpola kuba video tugenda gikwata mpola akatambi kakano mwakalabye nga Yoseri asibye motoka zonna ne Ssaabasajja Kabaka ne bamuyimiriza ne bamugaana okuyitawo mpaka nga Yoseri ayiseewo katambi kako Ssaabasajja Kabaka konvo ye yiyo naye wenyini mwali konvo ya Ssaabasajja Kabaka yiyo bagiganye okuyitawo nga Yoseri tannayitawo olaba bamusazeeko bamuganye okuyitawo tukyali mu kigulalo ky'amawulire Ssaabasajja Kabaka amuganya okukola ki okuyitawo kati njala kuva ku ntono nsaba okuluma ku Ssaabasajja Kabaka okutunda okuluma Abaganda mu nobali obategeeza nti enteekateeka ze njogerako mu Buganda ez'omukyala Janet Kebabazi ne enkwezi nga zalina emmengo okuli ebinnyika mu nsuwa nadduka Kiwale Male okuli Kimba Freeman okuli Mutaasa Kafeero ne Ssaalongo Gamulenge Jawasanya enteekateeka ez'okubanga batwala amataka ga Buganda okuzimbako zisemaduuka n'okuzimbako amalwaliro ge bagamba nti ga Buganda nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka omutegeeza nti ssebo Ssaabasajja Kabaka wetwogerera embuga zino 3 wammanga zandibanga enteekateeka y'abampembe bano okuzimbako amalwaliro gaabwe under Janet nenga baganda project za Buganda zigenda mu maaso kuli essaza ly'Ekyaddondo n'essaza ery'Essingo ery'Emityana zizino ku project ezitambula nenga bino byonna babizimba mu mannya nti ga Buganda nenga ate project zino za mukyala Janet Kebabazi n'abayayebe geego amalwaliro batandise okuzimba ku mataka ga Buganda nga babuzaabuza nti amalwaliro ga Buganda nenga Buganda kennyini terina de sente wadde 10 ekigulira magala eddiba ndoza mbala bulungi bamafiya bamayiga byaleka emabega aba basajja be bali mu kutambuza programu z'amayiga ng'ate mayiga yetaliiwo yagenze kuloga zizo project ezitambula obulungi ku mataka gonna aga Buganda agawambibwa Janet under the influence of Kimba Freeman ne Mutaasa Kafeero twagala genda mpola ndowooza amalwaliro gano mugalaba batandise ogazimba nenga bagazimba ku masaza ga Buganda nenge ettaka liro lyonna byawambibwa nga bagamba nti naye mutuyambe muzimbe bulungi nnyo ndowooza mulaba abantu bano wammanga mbala bulungi nnyo kati awo tuvuddewo oba enamba kweri oba teriiko ffe tugenda kutambulira kuba abantu basobola bulungi nnyo ekyo nga kimaze njala kulopera Ssaabasajja Kabaka era omutegeeza nti abasajja be watumya abadde bakutambulira ku lusegere be watumya okuva mu ssaza ery'Essingo n'ebitundu ebirala badde balina okujja okuba nti bakukingiriza obulaze mayiga n'abasirikale abakuuma babayimiriza era ng'essaawa zino abaana bano tebakyasobola kutuukako kyekika ky'abaana bano ng'ovudde ku bali abayimirizibwa waliwo abaana bano abagalagala
nga bano bobalaba bano bayimirizibwa era abamu bali mu makomera baasibwa olw'okuba nti baali bewaddeyo okujja okukolera emirimu n'okukuuma abaana bano baasibibwa abamu bali mu makomera bano abagalagala bano boolaba so konna akabinja kali emmemu kali mu kuteekerateekera olukwevu omwange olw'okuba nti bakujjako abaana beweesimbidde okukuuma bo bateekewo abaana abaabwe tugenda mu maaso bano abaana betwogerako bano abalina okukuuma Ssaabasajja Kabaka abalemesebwa okuba nti ne mu lubiri ku matikkira go bajja be babaana bonna abasinga obungi bali basingo n'ebitundu ebirala abalemesebwa okujja nabo baabo kenyini mmaze bakulaga era Ssaabasajja Kabaka asaba okukuluma kutu n'okutegeeza Abaganda nti emivuyo ejjujjudde mu Bwakabaka bwa Buganda gino giviiriddeko n'emipiira gy'ebika by'Abaganda okusereba okudda wansi ku mutindo ogw'ekibogwe. Wetwogeredde essaawa zino omupiira gw'ebika by'Abaganda gujjuddemu enguzi, obulyake, obunnanfuusi n'okuba nti empiira gino kati gijjuddemu abasajja abatali Baganda n'abo abazannyira bika nga tebalina bizannyiramu. Waliwo okulya n'okkomba essowaani mu mupiira ogw'ekika ky'ensenene ng'ekika ky'ensenene kigamba nti waliwo abazanyi abateekebwa mu kika kye bagenda okuzannya nakyo ng'ate era mu mwaka guli oguwedde omuzanyi omu gwe bakomplaininga nti yali azannyira wa kika kirala. Kino kivudde ku mivuyo egikolebwa abasajja bennyini abaali baga omupiira gwa Uganda okugutuusa we guli nga kati ate baatadde emmengo okubanga bakulira omupiira ogwo. Ssaabasajja Kabaka asaba okutegeeza n'okukuluma kutu nti empiira gy'ebika by'Abaganda n'amasaza gagenda kufa togge nga programu za Museveni bwe ziri okutta buli kintu ekikolebwa mu Buganda nga nina bwe gisimufungize. Nkusaba ssabo taata otundeko mu nsonga ezo empiira gya Buganda najjo nga teginnasaanawo olw'ensonga nti ebintu bingi nnyo ebitagenda mu maaso bulungi ng'era kati wetwogerera enguzi, obulyake, effujjo n'okunyoomanyoma kugenda kutta empiira gy'ebika by'Abaganda. Era nga ekika ky'ensenene kyawabadde omusango okwemulugunya ku butya omupiira gye guddukanyizibwamu n'enguzi egulimu n'okuba nti obwaddekitete obwannakyemalye bujjudde mu kuddukanya empiira gy'ekika n'egyebika n'amasaza okwetoola Buganda yonna. Nkusaba oteekeyo omukono oba oteekeyo abantu abanoonyereza ku nsonga zino olw'ensonga nti effujjo liyitiridde mu bitundu ebyo. Butyo Ssaabasajja Kabaka era njagala okukuluma kuto okutegeeza ensonga zino wammanga. Taata wonna wootudde simanyi nti embeera onoosobola ogisobola bulungi. Njala kutegeeza nti wetwogerera essaawa zino abataka ba Buganda bonna b'omanyi obulungi nabo we batudde wookya. Kivudde ku ki? Enteekateeka namutaayika eyayose gye yatuleeteramu abasajja baakabano okujja okwefuula abakulu b'ebika. Kino kiviiriddeko ebika ebisinga obungi okusigala nga bifuuse nga kitengejja ate ng'ejjira ku mazzi nga talina mirandira nti amataka gasinga obungi ag'embuga ez'ebika bya Buganda gonna gatondiddwa era ebisinga obungi tebikyalina mbuga. Nga wetwogera emu ku bika n'ansangwa bisendeddwawo embuga zaabyo nga n'abazzukulu bajja babuuza nti owaaye ekika kyo embuga yakyo enkulu esangibwa luddawa nga tebakyasobola kwogerayo olw'ensonga nti abakungu bennyini abali emmengo beekobaana n'ababbi b'amataka okutwala embuga z'ebika bino okuba nti zisaanyiziddwawo. Mu butongole Ssaabasajja Kabaka nsaba kuwaabira ku nsonga zino wammanga nti wotwogerera ebika ebimu binnansangwa ebyagundira edda mu Buganda bisanze obuzibu nti embuga zaabyo zisaanyiziddwawo era n'amataka gonna gatwaliddwa. Ekintu kino kirimu kamunguluze. Kamunguluze onajja atya? Abamu ku bakayanira amataka gano abagatunda bagamba nti amataka gano gabakitaabwe bagabasikiza. Naye tukimanyi bulungi nnyo nti bw'obeera omukulu w'ekika oba jjajjaffe ow'ekika ebintu byonna ebyo byosikidde ku lw'abazzukulu biba tebikwatagana na bintu byo bya buntu ng'abantu. Era ngenda kusaba mwenna abazzukulu b'ebika bino wammanga mutandike okugenda okuteeka okunoonyerezaako butya amataka gano bagotondiddwa era baani abadde babegawo okutunda amataka gano. Ssaabasajja Kabaka nsaba okutegeeza nti ekika eky'empindi gye kisibuka emuyenje mu Busiro nayo embuga yaakyo eri mu lusuubo olw'ensonga nti kati ettaka eryali eddene nnyo wasigadde obusigazi kawugiro nga naye ndooli toziri eyo. Era njagala ogenda mu maaso okuloopera okutegeeza nti ekika ky'Engeye ebusujja nakyo tekikyalina mbuga wekyesigamye olw'ensonga nti Kasujja kennyini omutuufu n'abali ab'ekimpatiira abaakabano munnange bagufudde mugano okugoba buli muzzukulu ennajja abuuza ku nsonga z'ekika kino era wetwogera nakyo ekika ky'Engeye kijja tutuuka ekiseera nga tekyalina wekyenyigaluba olw'ensonga nti abazzukulu bajja kubula bagenda ng'ettaka lyonna litundiddwa. Butyo n'ekika ky'Empologoma bwe kityo kiri mu lusuubo nti ettaka lisinga obungi
abasajja beeyita bannamajja bakwata mundu ettaka baali wamba era ekika kino nakyo tekikyalinawo kyegikaluba oba kutuuza bazzukulu baakyo. Bwe ngenda mu maaso kuloopera ngenda kuloopera embuga ez'ekika ky'emmamba lwakuba nti zirimu amakowe abiri omuli embuga oba omuli emmamba eya Gabunga. Bano nabo bali mu lusuubo embuga yaabwe eyinza okuba nga Mania ne Myeggwawo. Tugenze ku mmamba Kakoboza nayo kyekimu kyekyo nti ebika bino byemmenye waggulu byandibanga tebikyalina bulungi nsibuko ng'ettaka lyonna litundiddwa ne libuwambibwa. Kino tekikomye ku mbuga zokka wabula kikomye ne ku bintu byonna bye tumanyi nti bya bika bya Baganda kubanga amawulire ge tusooka okufunako era ge tukuwa abasigadde obungi tebakyalina nansibuko olw'ensonga nti Yoseri bwe yakola programu ye ey'okukyankalanya programu za Buganda yagamba katusookere mu bika bino tuteekemu ensowole zaffe ezigenda otukolera emirimu gyonna nga bwe girina okuba. Era bwe twogerera nti n'embuga ezisinga obungi eza Buganda okuli embiri okuli n'empewo zaffe we zaasiisiranga embuga zino zonna zisendeddwawo okuba nti zikyasobola kubeerawo. Awakaana gwe bateeka mu kkomera ne bamusiba mpaka lwasobola okuba nga either afa oba nga akkiriza ki kye baagala. Kale bwe tuvaawo tuba tugenze ku programu endala. Nga tukyali mu kanyomero ke kamu era Ssaabasajja Kabaka nsaba okuluma kuto okutegeeza nti mu ngeri emu Yoseri gye yayingiramu Obuganda obusensera okututeekamu ensowole n'okwonona empewo zaffe za Buganda najjako wano gye buvuddeko emabega ne mbagamba nti waliwo enteekateeka namutaayika ey'okuba nti abasajja bano bayingira mu mpewo za Buganda okuzikyankalanya. Yoseri kye yasooka okukola kwe kuteekamu ensowole ze ne ziba nga zajjawo abasajja bakulu bali bamanyi ensonga za Buganda ne bateekawo ensowole zaabwe era ensowole zino ziri ssatu kwe kuli ono yeeyita Mama Fiina oba gwe tuyita Sylvia Mukandoni. Omukyalo ono si mukyala Muganda y'omu ku beeyita Basaabaganda ba Buganda kumbe naye si mufere mulwadde kubanga naye kennyini yandibadde asaana okwenoonya wa gy'ava ne gy'asibuka. Ate bwe kyavudde ku balala tugenda ku zino enkwezenge z'akabano okuli omusajja eyayita Kabona Jumba ne mukyala we Kulannama. Bano bafuukidde ddala ekizibu nga baddidde ennono n'obuwangwa bagifudde eddiini era ng'ono kennyini ow'akabano kabano group eyayita Kabona Jumba. Ekigambo kabona akijja mu kiri okuba nti bakabona ba Katonda b'amadiini bo kyagala okwefula nti kati ye kabona w'enzikiriza ya Buganda nti ye kabona era ng'omulabira ddala ombuuza tandika okutambula ng'Omuganda tajja kunnyonnyola. Omusajja oyo owamu ne mukazi we bagufudde mugano okwonoona empewo za Buganda ku biragiro bya Yoseri era kati nga we twogerera essaawa zino empewo za Buganda bazifudde eddiini oye Kabona Jumba nono Kulannama ne bw'obuuza bano ensibuko ye batambule ng'Abaganda tolina ky'osobola kusanga kubanga bombi enkwatagana yaabwe yajja nga yaseekingibwa gavumenti okuba nti batawaanya buli kintu kyonna ekya Buganda. We twogerera essaawa zino omwami ono obwakabaka bwa Buganda n'empewo zaabwo abufudde eddiini we twogerera essaawa zino era nga naye yeetadde mu kifaananyi ekyabamu ku bannaddiini nga bwe bambala mu Uganda n'okwetoola ensi yonna yoyo eyeyita Kabona Jumba so nga ate musajja Munyarwanda eyefudde nti empewo za Buganda zitegeera okusinga bannyinizo abazitandika. Kyemugenda n'okulaba kati ekiddako mugenda kutya. Omukulu ono bwe yeeyita Kabona babawo ekintu kimu kukyankalanya empewo za Buganda nti Abaganda bwe baleka nga balina empewo tojja basobola. Mujjukire Yoseri bwe yali ng'ajja mu Buganda yayambibwako empewo za Buganda ezaamusinga ne zimusinga ne zimugamba tukusinze okuwa obuyinza bw'onoomala otuddiza obuyinza bwaffe bwe yagaana okuzza. Kati ye n'ateekamu bano abazoonoona era kati wetwogerera ennono za Buganda omuli emisambwa omuli emizimu zaafuuse dda ddiini nga zaavudde ku nnono kati ziina n'azikulira nti ye Kabona bw'ati bw'ayambala nga paapa oba omuntu yenna bw'ayambala yoyo kati eyita Kabona Jumba ng'alina n'omuggo alina n'enkofiira entikkire. Bavudde ku nnono yaffe entuufu eya Buganda kati baataddewo n'ekkwaya ezimba obulungi ye ng'eyita Kabona atudde awuliriza kwaya. Mulindeko bulungi saagala mupape mukwate mpola vidiyo eno wuliriza bulungi nnyo wantu wano. Omuwulidde bulungi nnyo omwami oyo kati yafuuse Kabona alina n'ekkwaya eyimba ennyimba batuula bulungi nnyo ekkwaya n'eyimba ne weewuunya nti abasajja bano ki kye baanona okwonoona empewo za Buganda. Wulira bulungi nnyo.
omwami ono teyakoma okwo bw'amala okukola enzikiriza eno kati yagifudde enzikiriza nti kati yagijja mu buwangwa nennono era n'atera n'okuzimba kyetuyita essabiro oba kyetuyita kanisa ndowooza bay'amadini malala agenda kuzimba essabiro nga bula bw'akoze ku luseedi eno ng'alina n'ekwaye muyimbira bulungi nnyo balina n'engoye bulungi nga muzirabye kati omwami ono yatuuka n'okugamba nti ye mu nsinze ye ayagala n'abazzukulu ba Buganda bwe baba bazze ewuwe mu kusinza baleetenga ekimu eky'ekkumi baleetenga ekimu ekyaki ekimu eky'ekkumi awe tuli mu nsonga za Buganda naye mmenge esirise tekuli omuntu asobola kubuuza nti Katebe oba Katebe yali akwasaganya empewo za Buganda ali luddawa lwaki bano basimaki bana Silvia Mukandoni ono kyokka nga ate n'eddiini eri facilitated by Museveni era eri controlled and managed and financed by Museveni kubanga mission ye yakukyankalanya mpewo za Buganda ng'aziteekamu abasajja n'abakazi abaaka bano nkabadire bulungi nnyo mukawulire bulungi nnyo yono eyita Kabona Jumba era kati nga ye mukulu atwala eddiini gye tuyita kati yavudde mu buwangwa nennono kati yafuuse eddiini nti ayina ne church ayina n'essinzizo watuuza abantu be ono ye mukazi we kulannama ono yenyini yeyise Kabona kati we yavudde wano n'afuna n'ekyambalo kino kati ngera akoppa ngera bula abasajja bano kawo mentality tabavaamu naye yafunye omuggo kati naye Kabona mulamba nga kye yali ayagala okufuuka Kabona kati omula bulungi nnyo bw'ati ne bw'omutunuulira weewuunya ensibuko ye ndowooza ku lusedi mugire bulungi nnyo kangi baddiremukko katono mujja kutegeera ensi bw'etambula tuleke tusimbule ne information endala eyatuleese. Bino byonna teri muntu yenna ali Mmengo gy'atudde asobola kujja kwogera ku nsonga zino kubanga kigendera kye bakimanyi bulungi nnyo nti buli kintu ekiri e Mmengo weesuleyo gwa Nagamba ziba amatu tobaako ky'oyogera buli kimu bakikole nga kiyitawo. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutuuka okutegeeze amataka g'abalangira n'abambejja gatundiddwa Mayiga tavangayo kubuuza ani atwala amataka ago. Amataka g'amasaza gonna gasinga obungi gatwaliddwa tavangayo. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukula okupera nti Abaganda bonna n'abantu b'okuma mu Buganda basega mu Buganda basinga obungi bagiddwa ku mataka. Mayiga talinyangako wadde ekigere kye okukuba olubulu ekigere mu wantu wonna wagobeddwa Abaganda ku ttaka takikolangako. Naye mu kugula pulojekiti ezizenga omuntu ng'azifudde za Buganda teri amukwatira nsawo. We twogerera essaawa zino abaana Buganda babonaabona bali mu kubongeeta mu nsi yonna ng'empewo zibatawaanya buli kimu kibatawaanya nga tewali muntu akola ki muntu asobola boogerako. Edda bakatikkira baasookawo baakolanga emikolo era baatambulanga mu mbuga ezisinga obungi okumanya embuga zino ki ekiriyo. Ye kennyini omukulu nkyasobola okugenda kwe kugenda nga gyali essaa zino gye yagenza okutandika okweganga ng'ayagala kwolekera olugendo olutuufu lw'ayagala okugenda ku lutamanyi olukusike. Naye njala sooka kubuuza gwe Omuganda ali eyo gw'osuubidde singa onoosirika ku nsonga zino ezigenda mu maaso mu Buganda ogenda kukomekkereza wano obuwangwa bwonna ennono. Kitegeeza muba mugenda kuba nti muyina embugo naye nga lubaale baamubbadda. Awo njala tuveewo tugende ku nsonga endala. Kati mumono baka njala bugende mwenna eri Abaganda abali mu kwesiriwaza naye ng'ate ekituufu mukimanyi. Omanyi ku nsi kuno omuntu eyeewuguusa abonaabona nnyo. Mpositinze ka vidiyo ak'omwana omulezi yabadde mu lube lwa kitaawe nga alangira Museveni ebisongovu naye nze mbadde buli kimu nkimanyi naye kampadde ekyokuyiga nti eriyo Museveni bye yaloga nga tebasobola kuyiga era buli Muganda ali egwe ngoloza Museveni akwagala bitakwagalako. Uliza ka vidiyo kano kati vidiyo entuufu etandise tugenda simbula. Uliza ka vidiyo kano. Museveni yali pakita. Museveni yali bataka wange.
Museveni wonna woli bulijjo abantu bagamba tunuza wano kamera. I'm telling President Museveni, you lied to my father. Omusajja ono yandikanga mu nnyumba nga ndi muto n'agenda awandikira Museveni abayeekera ne bamukka emiggo. Pawulo Muwanga n'agamba muzeeyi wange namugaa gwe Muwanga munnange ekikuwagiza omusajja omunyarwanda kiki. Ne bakubira taata wange ono munairo masha gyemuyita Serena. Muzeeyi wange n'agaana okwogera. Taata wange n'akola n'abeera muto, tewali muntu atamumanyi mu kawempe. Ebifaananyi mbirina sibireese naye nga mbirina ng'ali ne bafande Kulaije, ng'ali n'abasirikale abalala, ne Museveni ng'amuwa omudaali. Bwe yamuwa omudaali yamubuuza ebigambo bingi. Naye okumanya Museveni muzibu, Museveni ng'ajjukira taata n'amubuuza okyali ye Ssemuto gye yamuwandiikiranga abasirikale. Okumanya Museveni musajja muzibu. Naye obagamba taata wange nti genda Museveni akusasula, bamugamba kimuva ku ssente bajja kuwubutwa. Ono bwe mulaba tukulidde mu mbeera ey'okunyigirizibwa. Naye bakama bange sibasabye abantu bwe bajja wano buli omu abagamba kano tukwegayiridde tugambire ku mukamaawo nze kanguddire Museveni kangwegambire walimba taata wange era omumanyi nti yakuwandiikira abayeekera Essemuto. Senga wange senga Besi yakufumbiranga emmere omugenzi mukawaso byonna mbimanyi. Byonna mbimanyi Museveni ne bwe munankuba emiggo ne bwe munankola kiki. Taata wange wamuliyimba afudde ali bubi nnyo. Olunaku bapulezidenti 12 lwe bajja mu gyali Nyakajalo 9 mu something. Taata ono ne bamugaba abasirikale mu Kololo n'alinnya ku loole n'agwa wansi ayitayo abasirikale bwati muzeeyi nalwala olubuto. Ebirowooza bibyo bya bulijjo byali akibusita olubuto ne luwuma. Twagenda okulanga obulwadde muri siriasi taata kwe kulaba taata ng'akaaba ne tugenda mu ddwaliro. Dokita Kagwa n'amugamba amayinja gaseseetose weetaaga okulongoosa nga tetulina ssente. Ne tunoonya ssente mukulu wange ono Anjuli ye yaliwo. Alright, awagenda okuva vidiyo ya leero. Tumaze ebbanga tubakubiriza okudda engulu muzuukuke muganje okudda engulu. Naye ndowooza embulire tefa yonna. Bwe mbanga muyina ebyokulabirako nga mukyasituse engalabi zammwe ne mugenda okusabiriza ewa Museveni njagala abatte. Nkiddamu bwe mbanga temusobola kukozesa byafaayo kulabirako nti Museveni tabaagalangako nga mwe mwamutuusaawo, njagala abatte abanyigirize buli kimu akibakole mujja kuzuuka. In fact yose oli ku vidiyo eno njagala okole buli kimu kyoyagala okikole buli muganda yenna mpaka lwanaazuukuka. Nkiddamu ono Lumbuye yayogera buli muganda yenna atasobola kutaba nsonga egenda mu maaso mu Buganda nti Obuganda busaanyaawo, omuganda takyafuna mulimu mu Uganda, tokyasobola kufuna kyakulya nga mukyagenda ku makya ne mukwata ssere za Museveni. Batte bawa obutwa obatta banaazuuka banaazuuka. Batte abanaazuuka banaazuukuka. Omusajja abakozi buli kimu kyetaagisa obubakola mukyaganya okutegeera nti omusajja mutemu. Era mukyayina obwongo obulowooza nti mmwe muli ya Museveni tabaagalako kubanga oli ekigendero kyakutwala ggwanga lyammwe. Njagala abatte abanaasigalawo bajja kuzuukuka dani okubeera n'abantu abangi naye nga temutegeera. Essaawa zino bwe kyogera Luweero basanyiza Abaganda abaliyo bonna teri ayogera. Nakaseka basanyiza Abaganda bonna abaliyo teri ayogera. Bagenze Mubende basanyiza abantu teri muganda ayogera. Bagenze Masaka basanyawo abantu. Gomba basanyiza buli muntu yenna yezinzeko bwati mwezizeko ani agenda obalwanirira. Njagala kati omanyi atakulekera nawe tomulekera. Njagala babatte muboneebone anaabasobola okwerwa nakajja kuzuuka ebintu by'okusiruwala nga mutandise okusiruwala mulowooza olwagenda obalwanira n'abalwanira kennyini avudde babulira ensonga okuva lwe yajja mbe mufuzi mumuvuma kati mwagala ki?
nolaba mukazi omukulu ebyo bizigo bimwokyeza omusajja omukulu alina pini mu nnyindo ali ku musajja avuma naye nga gwavuma yavuddeyo okulaga ensi waliwo tabasite babakole bwe kyebaagala munazuuka nti eggwanga mulyagala bajja bakola kye mwagala bajja bakola buli kye baagala ekyo kyo nkibagamba bakole buli kyoyagala mpaka lwe banaazuukuka in fact njagala bakole buli kimu kyonna bakibakole buli kikolobero kyonna bakibakole mujja kuzuukuka omusajja avudde balwaniridde muganya okuvaayo omusajja avudde buli kimu ate muvuma kyokka ng'ekibavumisa bakuwadde nusu 10 bakuwadde emitwalo 5 ejja airtime oli kuli osindika ebinyonga ensi bagitwala bakole buli kyoyagala n'abali e Saudi Arabia nga basalamu emawoolo nako baga basalemu kati sawa yakulaga abantu kyabatufu bali mu struggle n'abali mu kwasamirira nkiddamu sawa yakulaga abaani abali ku nkyukakyuka n'abatali ku nkyukakyuka n'abagambye okukyusa gavumenti gy'emirembe gy'abaana abali mu Saudi Arabia gy'emirembe gy'abantu abali mu diaspora n'okudde we kati buli ebamamaza simanya wagira Museveni simanya wagira ki simanya nga nekyagula mumuvuma ne kabaka balakoledde sayini muganyo zitegeera buli kimwe kigenda mu Buganda mu kira nti kikyamu banyige obasale oba tubawe n'obuto bonna baffe abanasigalawo banadde engulu kibakole buli kyonna kye baagala bajja kutegeera ne bajja okudda engulu tetugenda kulwana abantu abamu kati gwoli eyo oleekana tugamba change oli mu diaspora tolina adde 10 sente zowoleza ez'omuziwo omusolo bala bali e Kampala zebazimbamu amayumba gaagano era nyumba ya speaker Anita Amongi era kwenkana White House ya America enyumba ya Anita Amongi speaker era kwenkana White House ya America yiyo goina kye Uganda nenga bali kunsumbiza mu musolo oyina kye Uganda enyumba esobola okuzimba Referral Hospital ebokeddeya ye ayino wakana kwamba bubiri azimbe enyumba bine bisenge bimakazi ezo sente zawe zo mu musolo muganyo kutegeera ajigudde wala ku nsimbizo mu musolo nira muganyo kuteguuyo yiyo mu video enyumba yazimbye ezimba Referral Hospital eyenkana ne Mulago Hospital oba eyenkana ne Mulago agisulamu omuntu omuno obwana bw'endowooza nga bubiri kati wano wagenda okulya okuva n'okukomba essowaani ku bonna abagenze okulya emmere n'okunywa ecupa ya soda buli muntu alina ekirwadde ekimulubaawo naye nga banwalwala bagenda mutwala abeere wuwe bamuwe Panada afire mu nju brain za monk tebebuuza sente bazijja luddawa kubanga obwongo balina butono Katuraro njala soka bayisaako mu kanyomero kano mumpulirize bulungi nnyo wano njagala waategeera tategeera vo wano njagala waategeera yekka tategeera vo wano ku vidiyo eno ebiseera bisinga tubagamba ebintu bino mubiyita bya kuseka njala bayisa mu kanyomero kano mukawulire bulungi nnyo oli mbulayo obonaabona oli Kampala obonaabona ng'ekikubonyabonya ndibadde okifuna eddagala mangu okusookera ddala fena twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda ekyo kituufu Katonda n'akuleka weetegeerere mu kwetegeerera n'ebisigale n'abikulekera weerowooleze abasinga obungi tufuna ebizibu naye ng'eddagala tuli kumpi
n'olyoka onaaba okogende wala olyoka ofuna eddagala ng'eddagala likuli kumpi kikyentegeeza twava ku bulombolombo n'ennono ne tugenda tubuukira ebintu bye tutasobola kufunamu tutya waliwo akatabo akawandiikibwa nti abafu si bafu nnyonnyola dead are not dead akatabo ako kawandiikibwa gyekali bannyonnyola ebintu bingi nnyo naye gwe bagga nti abafu si bafu okijja mu makulu ki kati njagala olwaliro nkusomese mu kanyomero kano onovaano ng'otegedde ebiseera bisinga muwulira bigambo bino nemwoza nga byakuseka naye nga si byakuseka eddagala likuwonya libeera kumpi nnyo ne ggwe n'olibuusa amaaso n'osobola ate ogendewo omuganga kutya bwe bakugamba nti abafu baba tebafudde kyebabategeeza kankikunnyonnyole omuntu mu bw'omuntu obeerawo ng'oli mulamu era bw'ofa omubiri gufa ne guvunda naye omwoyo ebiseera bisinga gusigala mu bbanga awo era buli kimu kyonna ekiba kikolebwa guba gukiraba lwakuba nti abantu obusinga obungi mwesubira gwa naggamba naye kati kambannyole mujje mutegeere omuntu yenna bw'akula azaala era mu kuzaala kuno oba olese omukullo emabega omukullo guno guba gwenda okuddira mu bigere mu kuddira mu bigere kiba kitegeeza nti mugenda kwongerayo omukullo gwa taata oba gwa nnyoko okuba mugenda mu maaso naye abantu abasinga obungi mukiyita kyakuseka mwe mulowooza nti omufu aba afudde aba afiiridde tetagenda kudda oba tagenda kukola ki talibeerawo njera kutegeeza muganda wange omuntu afa mubiri so tafa mwoyo nkiddamu omuntu afa mubiri tafa mwoyo emyoyo gibeerawo era nga gitulaba era nga gimanyi buli kimu kye tukola lwakuba ffe abalya mmere abasigadde twebuzaabuza nga bafuka banaaba ngenda bannyonnyola mu nnyonnyola mirundi ebiri golooza lwaki abafu bano bafa bakomawo ne boogera naffe mu ngeri ya mirundi ebiri emirundi ebiri gye giruwa waliwo omufu afa oba omuntu afa n'ayogera naawe mu kirooto oyo mufu asooka waliwo omufu afa ne wayita ebbanga ttono nnyo najja n'ayogera naawe ng'ayita mu kwogera kwennyini ng'alinnye ku mutwe gw'omuntu yenna ayinza okulinnya ku mutwe gw'omwana omuto ayinza okulinnya ku gw'omuntu omukulu ali awo n'ayogera nammwe kati abantu abasinga obungi buno obweno temubigoberera abantu bano wadde aba afudde naye asigala alondoola era ekibi akibagamba nti kino kibi naye ng'abigamba ategeera era atategeera tojja tegeera ebiseera bisinga omuntu bw'afa bamukolako emikolo era kyovula nti omuntu bw'ofiira omuntu ofiirwa kitaawo oba nnyoko kiba kirungi nnyo n'ogenda n'okola emikolo ejja omusiibula mu butongole n'omusiibula reason being nti yessawa gy'ogenda ofuna obubaka bw'osobola omufunako ng'omubiri gukyaliwo n'obumugamba era kyovula nti omuntu bw'aba afudde bayita abafamire ne mujja mukola emikolo egisiibula taata mu bamama wammwe ne mumusiibula mirembe ne mubikaka akagoye oba ekintu kyonna lwa n'omuyisaako ebinyirikisi mu maaso n'omugamba naye taata wamama wawummula mirembe era bwabanga wa mirembe ajja kuwummula naye tukola ebizibu bingi nnyo mu kufa kw'abantu bano ne tulabira nti abantu bano baba bafudde mubiri naye ng'emyoyo weegiri njagala tukwate bulungi nnyo akanyomero kano buli muntu ogenda kukkiriziganya nange oba okwawukana nange naye ng'abantu abasinga obungi tujja kuba nga tukwataganye mu nsonga zino wammanga ekisooka omuntu yenna omukulu kasita amala okukula n'azaala abaana era ng'alina ebintu bye yeekoleddewo atera nnyo okuwandiika eddaame mu luzungu kye bayita will era aba ayagala nnyo ebintu byewandiika mu ddaame eryo bituukirizibwe nga byalina okutuukirizibwa bwe bitatuukirizibwa omuntu oli aba yaziikiddwa nnyini ddaame eryo asobola okudda n'abakolako obulabe bumutamanye kyekisooka omuntu oli ekigambo kye bayita will oba kye bayita eddaame omuntu bye bigambo bye bisembayo ng'awa ebiragiro engeri gye mugenda okukolamu ebintu bye abasinga obungi muva ku malaame g'abantu ne mutandika okukola amalaame agammwe ne mugabana ebintu by'abafu ne musikiza abantu abatali batufu bakusikiza kino kijjayo omuntu oli eyafa wadde mwamuziika mu mirembe n'alaga obubonero buno wammanga ng'ayita mu ki tekiri mu ddaame wokka kansooka embeera bulambulukufu kiri nti n'omuntu ono afudde asobola okudda singa omwana we abonyaabonyezebwa singa omwana we abonyaabonyezebwa oba singa abaana be bakyunyizibwa omuntu ono asobola okudda singa aba yafa nga bamuziika watateekeddwa kuziikibwa omuntu ono asobola okudda singa yafa ng'azaayidde gy'azaayidde
asobola okuloosa omuntu oba asobola okulinnya ku mutwe gw'omuntu n'amwogererako n'abawulira we bamuziika n'abatwala bulungi nnyo ne mutuukawo ne musanga omuntu nti wano banziika. We bakugambira nti abafu si bafu bafa mubiri naye ng'omwoyo gusigaddewo. Kati njala sooka bannyonnyera ekigambo kino wammanga. Mu abasinga obungi waliwo enjawulo ya mirundi ebiri. Eriyo omuntu afa n'asirika nga ye tajja kujja kwogera kulinnya ku mutwe gw'omuntu. Kati oyo omuntu afa ye n'asirika ye muntu ajja okujja mu birooto byo n'akuloosa n'akubuulira nti kino ABCD akweyoleka n'omulanga yenyini mu kifaananyi kye ky'omuntu oyo n'akubuulira nti kino kiri ABCD. Kati mu kuloosa kuno ebiseera bisinga eriyo abantu abalina lwamu omutono nga bwe yeebaka n'aloota ebintu bino agenda okuzuuka ng'ebintu takyabijjukira. Naye eriyo omuntu aloota ebintu ng'akyabijjukira bulungi nnyo. Kati eriyo omuntu alina obusobozi obusobola okuvunula ebirooto ebyo ye nga ye. Naye eriyo omuntu alina lwamu ng'ate ebirooto bino alina obibuulira omuntu omulala bimuvuunulire. Kati mu kino njala bategeeza abantu abasinga obungi. Omuntu bw'oloota ebiseera bisinga obubaka bw'okulota mubeeramu okulabula, mubeeramu okuwonyezebwa, mubeeramu n'ebiragiro omuntu kyaba akuloosezza. Kati gwagamba nti weewala okuloota oba okulootololwa oba okubanga ogoberera ebintu biwaloose bw'abasinga mu mufuna obuzibu. Gwe tolowooza nti omuntu guwaloose nga yakufaako oba mamu bataata wa mwana wo n'akuloosa aba talina kyakugamba aba akikugamba atya. Omuntu bw'abanga tasobola kulinnya ku mutwe gwa muntu kwogera najja n'akulootera weegendereze nnyo ebintu by'obooloose. Weegendereze nnyo ebintu by'obooloose. One, bubeera bubaka obukusifu era nga bwetaaga omuntu agenda obutegeera obulungi. Mukitegedde bulungi nnyo. Kyekisooka ekyokubiri, omuntu oyo bakusindikira obubaka kiba kitegeeza nti alina kyakutegeeza ky'olina okukola. Ebiseera bisinga okuloota omuloosi omulungi asobola okwewala ebizibu bino wammanga. Asobola okwewonya okutuusibwako obulabe. Asobola okwewonya okulaba muntu ki agenda omutuusaako obulabe. Asobola okwewonya okumanya butya obulabe bwabuvuddemu ng'akozesa ekyo ky'aba aloose. Tegaba maanyi ge. Tegaba maanyi ge. Kati awo tuvuddewo. Bwe tudda ku bafu abajja ne batemba ku jjuba ly'omuntu yenna n'ayogera, kiba kitegeeza nti oyo ye alina obusobozi obwogera. Era bw'ayogera atuula ku mutwe gw'omuntu n'abawulira buli kimu kyonna ky'ayagala okuwulira, ky'ayagala muwulire era namukitegeera. Kati abamu bagamba nti oyo sitaani taba sitaani. Abantu abafa baba buli kimu bakiraba era nga bakitegeera kye baba bakola ne kye tuba tukola. Lwakuba nti fe abasinga obutulaze omuntu aba afiiridde ddala batafudde. Era wabeera obuzibu omuntu oyo asobola okujja n'atemba ku jjuba ly'omuntu n'ayogera by'ayogedde n'agenda. Omuntu asobola okukulootolera n'akulootolera